Ebika bya Buganda balina okwebaza Ssaabasajja olw'enteekateeka ennungi egatta abantu. Nebaza Katikkiro olw'okuba nti ebintu bino byonna byetoolera kulungi n'abakulembeze bonna, minisita w'ebyemizannyo wa minisita bonna. Naye gy'alina okwebaza ttiimu zonna ezeetabye mu mizannyo gino okuviira ddala ku ntandikwa. Ekyo kikulu nnyo kubanga emizannyo gigatta abantu, emizannyo gireeta abantu okuwona bipuleesa bya kakobiri n'ofunako akaseera kati nga wano wenziza okulaba omupiira nga guno kireeta okusanyuka. Ate kyenjagadde era ekikulu okuba nti abantu babadde n'empisa okulaba omupiira, tewali akanyuga mayinja, tewali agiraki. Ekintu ekyo kirungi nnyo era nsanyukidde nnyo okubaawo n'ekirabo kya ttiimu ey'empisa kubanga empisa kikulu nnyo. Ekirala, omupiira omutindo guli waggulu bulungi ddala. Ndabye nga abazannyi bazannya omupiira ogw'akawoowo. Nendabira ddala nti senga akati wabeerawo ttiimu eya Buganda eyeetongodde esobola n'okuvuganya nga ttiimu ya Buganda nezannya ne ttiimu y'Obwakabaka oba obwa oba ttiimu yaffe eno y'amaanyi nnyo. Ndabye nga empisa ziri waggulu, omupiira guli waggulu, naye ate n'okugatta abantu nange kinsanyusiza. Nebaziza nnyo. Kigatta omutindo ku muzannyo kubanga omuntu omukulu nga Ssaabalabirizi bw'ajja, ab'empindi osanga biddwa ggoolo nnyingi, naye olw'okuba Ssaabalabirizi abaddewo ne bwongeramu amaanyi. Awo nno ekyo kirungi era ndowooza abantu abakulu abali eyo naddala ebika byabwe nga bisanga kinaaba kirungi ne bajja ne beetaba mu mizannyo gino. Ate neebaza n'abavujjirizi baffe aba Airtel tuli nabo wano era ndowooza nabo balaba omupiira gugenda gukula gw'ebika. Twagala nnyo okukuza omuzannyo gw'ebika kubanga nga bwe tumanyi ebika gwe mubumbirano gw'Omuganda. Awo twagala omuzannyo guno gwongerwemu amaanyi, abantu beeyongere okugulamu. Era minisita Oweekitiibwa Sserwanga akoze enteekateeka nnungi n'omupiira gutuwoomedde nga Ssaabalabirizi bw'abavuga. Ssaabalabirizi bw'ataasambanga mwenda ng'asamba namba 10. Yatemeddwa Musambi era nga kapiteni Vianney Ssekagigo ate bannaffe ab'empindi tebalinayo